Kabuyasa nawe jangu mugende wabawe enkoko yammwe awo kalasa mujja mukkiriza okusala keeki. Naye dadi bw'obeera gwe nga maama akuweddwa ku ssaawa nga zino ku nkoko n'eddwa ya maama olwanako ki? Ku nkoko n'eddwa ya maama byombi mbitwala. Kati ng'ekimanyi eddwa ya maama ejja kuggwa. Takikiriiza eddwa ya maama eggwa nalese njogeza njekuse mu maaso go yoteeke nteeke wano weerekerera awo. Katomo Sebo Mukama Acram Sebo kusaba osooke okomewo emabega eno omuko omukwasa enkoko. Katuma nawe jangu manya ayinza obutakuwa majjoko. Sebo
wajja awali dadi. Dadi nze njagala kwebaza. Oyinza okuba omunyankole nga towagire naali. Obaako ekizibu. Abakemera emumaliza mutugamba ne tusala keeke era bwe munaamala ne mutugamba era ne tutona akabbo ka muwala kati mwe mutuwa puroguramu emumalaawo nga nti katumaliriza nga tusala keeke. Babayita batya taata? Abakameruuni. Ne kampuni erinnya lyali? Kampuni eri ku ssaati somako. Nenjagala beebaza bamwe omulimu gwe bakoze oba ku makya tuli nabo. Naddala abagwa Dave. Kameramani gakusaba footage eyo bwekubula sikusasula. This must be Ecop on set. That photographer your mama hasn't told you about. Falling for all events, video and photography. This is another Ecop crime. Oh yeah. Oh,